Abalonzi bazze ba Muswaba mu kulonda mmeeya wa munisipali ey'e Mubende. Ku bifo bye tusobodde okutuukamu abalonzi babadde bajja musolesoole. Olwaleero voter turn-up ebadde so low. Abantu bazze mu mpolampola nnyo, tebazze nga bwe badde basuubirwa. Kisinziira kulonda kuli okwasooka okwaba president n'aba MP, abantu bajumbira nnyo naye ate ku mulundi guno tebasobodde kujja. Abantu beekwasa nti oboolyawo okulonda kwabamalamu amaanyi, naye kusinziira nze ku kyendaba enjuyi zombi ey'oludda oluvuganya gavumenti, ebirumira n'ebigambo ebyayogerwanga oboolyawo byatiisaamu ku balonzi. Tutegeezeddwa nti ku mulundi guno abakyala ate tebajjumbidde kulonda. Ate leero ku bakyala babadde 7, abasajja balinga 35 eyo. Abakyala byemu abasinga oyita bannabyabufuzi mu bibiina byammwe muki naye kasa kutuuka kulonda nga mwekweka. Abakyala tebalondedde ddala. Abamu ku balondesa bagamba nti n'abatono abazze bababuuzizza ebibuuzo lwaki ku mulundi guno bakozesezza obuuma nga mu kulonda okuwedde tebwakola. Era n'abatono abazze bayomba olwa mashini eno, beebuuza lwaki luli teyakola, ate waleero ne bagireeta. Suubira bwe bagenda ne babulira bannaabwe leero baleese nti bakayita akuuma, kati bo bwe bajja balowooza nti akuuma kano kalina ensonga, naye ng'akuuma kali bulungi, kakola bulungi, era tugamba singa oba ke twakozesa kuva ku ntandikwa buli kimu kyalibadde kitambula bulungi nnyo. Felicita Nannyombi ng'ayagala kifo kya kansala omukyalo wa Kisekende Ward agamba nti obuuma buno bugobye nnyo abalonzi naddala bali ku ludda oluvuganya nga batya okuteeka ebyenkumu byabwe mu kuuma kano. Balina endowooza bagamba nti bw'oteekamu ekigalo kiba kisobola okulaga nti ono akkiririzaamu kino, so batya abantu okubalondoola olw'ensikiriza ya politics ze balimu. Abamu bali ku ludda olunyigirizibwa baba batya okujja obatulakinga olw'ebintu ng'ebyo, so obuuma buno butiisizza abantu naddala okujja ng'olunaku lw'olwaleero. Nti n'ensonga y'okulangirira abantu abalala abaawukana n'omuntu gwe balonze nakyo kyamalamu abantu amaanyi. Ebintu bibamalamu amaanyi, balonda abantu baabwe ne batabalangirira, so kitegeeza ate kali akalulu ke tunaasembayo londa tusuubira bayinza n'obutajjira ddala. Abantu 3 be bavuganya ku kifo kya mmeeya wa munisipali ey'e Mubende okuli Innocent Sekiziivu owa NRM, Walubi Andrew ne Ziwa Dennis. Ne Mityana nayo bakedde kwetaba mu kulonda mmeeya wa munisipali yaabwe. Abavuganya ku kifo kino bali 6 okuli Byron Mukalazi, Fred Wotonava, Moses Tugume owa Nope, Faustine Mukambwe owa Nope, Willy Bakakumba ne Grace Luwama owa PFF. Mu bifo ebirondebwamu tutuuseemu nga balondesa balinda balonzi naye nga tebalabikako nga bittira luboozi. Abamu ku beesimbyewo betwogeddeko nabo okuli Faustina Mukambwe, Fred Wotonava ne Moses Tugume balaze ennyiike olw'omuwendo gw'abalonzi omutono. Alice turn up nenemuko naye era ekyali wansi kuba nze polling station we nnondedde nga candidate eyeesimbyewo buuziza agenti wange sofa baakalonda bameka. Babadde baakalonda abantu 17, nze okoze owe 18. Turn up si nnungi bulungi, abantu bajjumbidde nnyo. Naddala mu kutandika okugulawo abantu badde tebajja, naye kimaze ekiseera ne batandika okubanga bawera. Tubeebaza naye obudde bukyaliyo. Olunaku lwaleero kye tulabyeko si kalulu. Tebunawo kubalibwa ne si kalulu. Okusooka abajjumbidde babadde batono. Ekyokubiri ku poliisi eyo teriyo muntu wa NRM n'omu yasibiddwa. Newankubadde tukutte bangi nga balonze emirundi 3, omuntu omu aweera obululu 3. Obululu bwonna obuzze bubaawo kuva ku president, ssentebe wa district ne bakansala n'olwaleero era kyekibaddewo. Declaration forms tebazideclaringa wano. Waliwo empapula ze bayita accountability forms okujjuzibwa ebiba bya receivingiddwa ku polling station. Naye mu mbeera ya leero kyannaku nti otuuka ku polling station n'obuuza agent nti wafunye declaration forms mmeka wano, ebipapula wasayininze. Ba presiding officer beefudde bakabejja tebagambwako, era declaration forms ezo tebazideclaringa. Bo bagamba mu kwogerako nabo bagamba nti kino kivudde ku bantu okugenda nga baggwamu essuubi mu kulonda okuzze kubeerawo.
nti singa ate kyali kisoboka okulonda ne kuva wansi nga kwambuka waggulu osanga walibaddewo ekyenjawulo. Wetukoledde emboozi eno ng'okulonda kunaatera okwomekerezebwa wakati mu by'okwerinda ebibadde binywezeddwa.